Empaka z'okutongoza ekisaawe ekipya ku ssettendekero wa Africa Renewal ekituumiddwa Afro Stadium ezimanyiddwa nga Afro Community Tonament leero zikomekerezeddwa nga zino zimaze ennaku 4 nga zitojjera wakati wa ttiimu 10 okuva mu disitulikiti y'e Wakiso ne Kampala. Levo kwetuli si akasente nnyo mbagaliza okubeera nga bakola obweru w'ekisaawe ate okubeera n'empisa n'okweyagaliza nga tuli mu kisaawe. Muzidirira ez'akamalirizo kibatu ekubye Kiweesa ggoolo 2-0 nga zino ziteebeddwa abazannyi okulita omuwanguzi ne Muwonge Morris Izeman ng'ez'akamalirizo zibadde wakati wa Central College wamu ne Kibatu. Eddakiika 9 ziweddeko nga tewali ttiimu ewangudde olwo ne bagenda mu bunya nga gye guggweeredde nga Kibatu ewangulidde ku penalty 5-3 n'ekwasibwa ebirabo okubadde Sseddume w'ente n'emidaali nga ne ttiimu endala ziweereddwa emidaali n'ebirabo. Tuwulira bulungi nnyo kuba bannange. Fayina tatukikako. Tukozesa amaanyi mangi n'obwagazi bungi. Tonament ng'eno esobola okutuyamba nti twongera okubawa playing time, tubawo omukisa okuzannya, tukira omuzannyi ayigira mu kuzannya. Tuyambako ffe nga ffe abavumbula ebitone byaffe kati nga olaba abantu we bali ssaawa zino. Tobula tusamba bino ebikopo by'abasajja abakulu ne tusobola okubiwangula. Avunaanyizibwa ku kutumbula ebyemizannyo mu ssettendekero ono wa Africa Renewal nga ye Okumu Gaetano atubuulidde ekyabawaliriza okutandikawo empaka zino. Agadde kuteeka Tonament bano abantu bajje bafune omukisa kunya ku yunivasite yaffe. Abamu tebafuna omukisa kuyingirako wanene, tabafunye omukisa ne bayingirako wanene. So ekyo kikulu. N'ekirala bano abantu beeramu be baani tetubamenya ffe tebatumanyi. Eno Tonament oyamba kubanga tutegeera abantu baffe ne batutegeera naffe biki bye tulinawo ye biki bye tusobola okubawa ng'abantu ba ku kyalo. So byebyo era tugenda gaba Sseddume w'ente eri wali erimu okulya ente ya bukadde 2 tugiwaledde tugenda gigabira ayena n'abamuwanguzi. Lwaki tukikola kino? Twasanyusa ku bantu betubeera nabo to give back tuzayo gye bali. Vincent Byamukamanga yamyuka Chancellor wa ssettendekero ono agamba nti zino ze zimu ku mpaka ze beetabyemu wakati nga beetegekereza amatendekero mu ggwanga lyonna. Tubadde nga university ne tunagiyingira mu inter-university competition. Kati eno competition etuwa exposure kulaba engeri tugenda kukola ki kugenda mu maaso kugenda mu inter-university football league. Kati tujabanga opportunity egenda kutuwa chance engeri pushingamu kugenda mu inter-university sports competitions. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.